ebigenda mu maaso byo bingi wabula ng'ate n'ebibaddewo mu bbanga lino lyonna nabyo bingi muno nga mwe muli okufa kw'omwana omuto Becky abasinga mwena gwe mubadde mumanyi wabula ng'ate Donasiya ne bbaawe balabika ebyabwe bibi ssente zibatabudde wano kwe bavudde n'okwerangira ebyokutta abantu bebakukusa oba abantu bebabadde nga batolosa okuva mu biyumba by'abawalabu yabaffe ekituufu kyeki wano wennyini ku peji yaffe amanya yenze Shila Adita waneno ku YouTube channel Akatambi kaneno ka viewing wabula ng'omaze okuba nga osubscribinga ekigambo subscribe weekiri akade weekali waggulu kakone kanonno kajja kubanga ye pamitiyo buli video enetuula kuno egenda kubanga ekutuukako bulungi nnyo mu bunnambiro ebyokutolosa abaana bizinensi eno erabika eguddemu ennabe ati ebyama bigenze bivaayo Donasiya yabiddwa miliyoni 68 igwe osobola okukikkiriza omuntu n'obeera housemaid ng'ofuna emitwalo 7 by then obuvuddemu obadde mu by'okukukusa ba housemaid okuva mu biyumba n'otugamba kw'eryo ebbanga etono osobola okuba ne miliyoni 6 mu 8 ng'obadde weepangisiza obadde weeriisa ng'emmotoka weevuga ogula amafuta buli lunaku ogenda buli gy'oyagala buli lunaku kweggamba ng'osaasaanya yabaffe katuteekemu calculation entono n'obwongo obutono obadde otolosa abaana bameka olunaku eyo nayo budget eri awo kuno wennyini ku YouTube channel choina okukola subscribing nze Adita wendi ekigambo subscribe wekiri akade weekali ddala gwe kakone njagala gwali eyo ompe endowooza yo ng'omuna Uganda ompe endowooza yo ngo awuliriza waneno ku Shila Adita YouTube channel obeereko ky'oŋŋamba olabe mu nsonga zineno ezigenda mu maaso gw'olabe amazima galiriddawa agatali mazima galiwa wabula ng'ate tetunnaba kweyongerayo mwenna abafollowinga ku pages zange ezenjawulo okuli Facebook abanfollowinga ku TikTok imbagala nnyo you always at heart wabula ng'ate nammwe abasubscribing edda imbagala nnyo nja batumirako one day nkibasuubiza lwa nsonga njagala mubeere bangi ensonga za Donasiya zezizzeemu tukijjukire nti omukyalo ono ayagala nnyo attention bannanga omukyalo ono ayagala nnyo trendinga omukyalo ono ayagala nnyo mulaba bannanga omukyalo ono ayagala obutaala nze ekiri emabega w'okwagala publicity nange simanyi lwaki ayagala nnyo okumulaba naye namugamba bajja kumutta. That's one thing for sure. Lwaki ebintu bye abikola always in camera ebintu bye abikola always mu public talina kintu kyonna kyeyekwekera ng'omuntu buli kimu akiteeka ku media ekitagasa n'ekigasa byonna abireeta ate ekiraya mukazi ow'omumwa ow'oluwewere bw'oba omanyi nti nno oyagala okubeera public figure mulimu ebintu ebimu by'olina okuvaako nga okwogera ebintu ebitasaana ng'okukola entalo z'otasobola jjukira omukyalo ono baamutikka butisi ne bamuzza nga tukyali ku ekyo tukyanoonya n'omuntu owa ddala eyakwata Donasiya n'amuzza togamba nti nno omuntu owa bulijjo alina obudde alina ssente ezo zonna ezi-investinga mu kubanga banoonyereza ku muntu ono teekako okumutrackinga teekako okubanga bamuteeka mu kkomera ate bamala ne bamutikka ewaka alina okuba nga waliyo omuntu omunene behind eyali mu lukwolo olw'okumutikka omuzza ewaka bye ne bbawe bakyalina emisango gino girimu okutta kuva dda obutambi bwa Donasiya bwayitinganako emabega ng'alina omukyala gwagamba oli mukazi mukulu wazaala dda omwana osobola okutundako ensigo eyo emu n'ofuna ssente ezitabalika kasita wazaala dda naye mmwe mwagala kubeera mu nnaku nkugambye tundayo ensigo emu ofune nze wooba oli ready mbulira nkufunire abaguzi akatambi ako katambula nnyo tetwayagala kawaako kulu tetwayagala kateekamu nnyo ka publishinga kuba ffe twali tumanyi nti nno yandibanga stanti jjukira mukyala wa stanti twakafiirwa eno aleese bansi b'emiliyoni 68 ayogera kino ayogera kiri medingina musiba ngenda siba maama we ngenda kola wenti namujja eno namujja erina okukaaba n'akaaba ate nga sigwe mulundi ogusoose okukola ebintu nga bineeno nze kino kibagamba nga Shila Adita mwena abawala abali eyo mubeeko ebintu bye mwezibira nga mmwe people don't really want to know ife tuliwo kusunga
tuliwo kuboogerako, tuliwo kubageya, tuliwo kutambuza butambi bwamwe. At the end of the day wetumala obutambuza ate ffennyini fe abagenda okuboogerako tubatende nga we muli abasiru, tubatende we mwakulira mu famire esitabagambako, tubatende okuba nga temwasoma kubanga buli kikwatako gwe kyonna okitadde mu media ekitalina makulu n'ekirina amakulu byonna byonna obisaasaanyiza. Wabula nga go amazima gali nti Donasiya mwavu go ge mazima, talina yadde ekikumi, talina yadde investment n'emu. Bino bye mubeerako ne mubraginga nga muzze Bulaaya ne mwerabira okukola y'ensonga lwaki muddayo ewaka nga temulina kye mulina. So baganda bange mwena abali e Bulaaya, genda okole ekyo kyennyini ekyakutwala, do the exact thing ekyakujja e Uganda n'ekikutwala ekirala. Mumanye ennaku yammwe, mulekerawo okuyingirira ebikosi by'abantu, mulekerawo okwegomba abantu be mutamanyi batya bwe basula, batya bwe balya, kubanga mugenda kutomera. Yes, kubanga mugenda kutomera. Video eno oba oginakyo ogifunyemu, nkusaba obeere ng'okomentinga wansi awo imanye endowoozayo. Teweerabira kulikinga, teweerabira kubeera ng'osubscribinga n'akadde tokeerabira kakonemu. Buli video eneetuulako neno egenda kuba nga ejjawo direct ate era embagala nnyo. See you in my next video.